program Amanyi g'ekkanisa. Amafuta agakyusa. Omoyo mutukuvu cyara, omoyo mutukuvu cyara, omoyo mutukuvu cyara, omoyo mutukuvu cyara. Prayer approach to work because everybody likes prayer. Cyari no musacho, cyari no muwarori, cyari n'abantu, cyara. Yasimbe kanisa amwitani katonda ntiraba nizimbe kanisa yange kulwazi runo n'amanya ag'emagombe tegali kiyeya yimiriro gamendi weewaawo. Ekutuusibwako Bishop David ne Pastor Cindy Kiganda okuva mu Christianity Focus Center Mingo Kisenyi LC1 Kiganda Zone. Iranda, Rakai, Zimbabwe, Yantonde, Masaka, Mubende, Kingdom FM is Sani Kidezinayo. Olukungana lutuuse okukunganya eggwanga okusabira awamu Katonda mwasinkanira eggwanga National Prayer Day etuuse eyolekedde nga tumalako omwaka Nakivubo Stadium we tugenda okukung'anira. Mukama alina ekigambo kyawadde Bishop David Kiganda wamu ne Mamisinde tosubwa. Wasibu bubaka wa Bishop David Kiganda kuruli oba wabusiŋŋaana wakati. Njagala kwogera ku bukulu bw'obujulizi. Obujulizi bwe bula mu musango gwonna gubeera sitaaka omulamuzi abula watandikira tewali bujulizi. Akabonero ak'enkukunala nti buli lwe tugaana okuwa obujulizi tuba tumukiitinze ate nga n'omunafuya tumunafuyiza kubanga tuba tulaga ensi talina kye yakoze. Kino ky'ekitundu ekyokubiri. Wuliriza wekkaanye ofune amagezi agakuyamba mu mwoyo ne mu mubiri owangula ensi. Waliwo Mukama gwe yawonya n'osirika abamulimba. Webali nnyo kaamiina ako akamuwaakiri. Kama ibazibwe abalimba naye ani amulimbisizza yenze gwe yakikolera nesinyega. Lwaki sanyega? Many reasons lwaki tetunyega. Of course ezimu bazoogedde olemenga okwogera mu mutima gwo. It's one of the reason. Mu mutima kasita gutandika okwogera nze nakyekolera ebintu by'obujulizi ebyo nayo bannange. Ekintu kye nalinya ennyonyi n'engende China n'enkigula, ekibanja kye neesasulira, embaga gye neekolera, sindi zonna waliwo ezaava mu ggulu ne zingwira, sindi zonna nze nazifuna, emmotoka nze nagigula. Ekirowoozo kiri eri mutima kigamba nti gwe wagula, gwe wakola. Weerabidde ekyandikibwa kiri kimu kigamba nti Mukama bw'atazimba nnyumba abazimba bazimbira bwereere. Mukama bw'abanga si yakuumya ekibuga abakuuma bakola batya? Mukama bw'abanga taguze abagula bagulira bwereere. Mukama nga takugaggawazizza oba otaganira busa. Kama yebazibwe. Yesu yayogera ku musajja omugagga ayakungula amawanika ge najjuza. Bwe yamala okugajjuza n'agamba bw'ati, n'agamba mmeme yange wumula, ndoza katolaba bota China na kyeweetaaga mmeme yange, ndozolaba obugagga buno bonna mmeme yange ndozolaba kiri wano kaakati. Mbu Mukama naga ndi musirusiru gwe. Emmeme yo singa ebadde ekuggiddwako akawungezi ka leero obwo bugagga bw'owaanawaana bugenda kusigala nga bwani. Kitegeeza ki? Nti mukulaakulana kwaffe bassebo ne bannyabo Katonda ayinamu omukono. Ayinamu ki? Si kyabawulira. Ayinamu ki? Kubanga n'amagezi g'owaana nti magezi gange ate yagakuwa. Maki? Gamba nti magezi gange. Kangawulire. Ogambye otya? Magezi go.
ani agagaba nga yasazewo butagakuwa nga teyagakuwadde obwongo bufuuka ng'obuugi. Ndowooza lwakuba weetaga kujjukiza nti waliyo abantu nga nabo balina obwongo ng'obubwo naye nga tebukola, nga nabo babulina. Waliyo abazaalibwa ku lunaku lwazaalibwa naye nga byosobola okulowooza tebasobola birowooza. Waliyo abaakusooka e Kampala naye nga byofunye tebabirina. Ani awulira ngambeko nti amiina? Waliwo abaakusinga okusoma naye nga wootuse tebatuukangawo. Waliwo abakusinga sente naye nga kati wetwogera bali mu kofene, bali mu ntaana, gwe toliiyo. Waliyo gwe badde bajjanjabira e Bungereza naye nga omulambo bagukomyawo wiiki eno, naye nga buli muntu yena yaligende bakujjanjabira e Bungereza oba omaze. Naye mwana wange nayo bafa ne babaddiza mu keesi. Toyogeranga mu mutima gwo. Bassebo ne bannyabo, okwogera kw'omu mutima kutuleetedde obutakyawa bujulizi. Okwogera kw'omu mutima kutuleetedde obutakyebaza Katonda. Tuwaana birala nnyo kati. Ayafumbirwa awaana bulungi bwe. Agana bannange obulungi bannange obulungi, beauty is an advantage bannange. Mugane munnange nno singa obadde otegedde nti waliyo abalungi abakusinga batannafumbirwa. Wali baziza ku Mukama. Era banenza omulimu guno sandi gufunye. Guno bannange okusoma kuno kulungi. Singa ofunyeyo akuyamba okutegeera nti waliyo abaakusinga okusoma nga bali ku street nga tebafunanga mulimu ogwo. Waliyo baziza ku Mukama. Kama ibazwe. Era banange okuzaalibwa omuntu omugagga kirungi. Omanyi ffe bamuzeeyi baffe, bamuzeeyi baffe. Zeeyi yali mugagga nnyo ate yennyini yasomera Bungereza, nange era bwe nagira bwe nengende Bungereza. Era bannange muzeeyi. Era bambi weetaga kujjukiza bujjukiza nti waliyo n'abalala nga nabo bamuzeeyi babeera Bungereza naye nga babeerabira. Babeera eri naye nga babeerabira. Mu kifo ky'okuwaana ekintu ekirala kyonna mbadde nkwegayiridde otandika okuwaana Katonda mu linnya erya Yesu. Waana Mukama, weebaze ku Mukama, yiga okwebaza Mukama, yiga okussamu Katonda ekitiibwa. Kendeeza ku malala. Oba olina omuntu gw'olinaanye mu ŋŋambire nti kendeeza ku malala. Bassebo ne bannyabo, njogera ku bukulu bw'okuwa obujulizi. Lwaki obujulizi buzibu nnyo okuwa? Buzibu okuwa buli lwe tuddira ekifo kya Katonda ne tukitwala noyagala olabike nga gw'olabika. Buli lwe tuddamu ni playinga ekisa kya Katonda naaba nga si Mukama ne tubaako ebira bye tuteekawo. Maanyi gange, magezi gange, kukola kwange nnyo. Munnange si gwe osoose okukola ennyo. Weebala okuzuukuka ku makya, okuzuukuka nkussamu ekitiibwa. Nkussamu ekitiibwa okuzuukukaako, ozuukuka nnyo bambi ku makya nnyo. Naye waliyo abakusinga okuzuukuka. Gwe bw'ojja mu kibuga weesangamu wekka. Tewali b'osangamu. Mubaamu abaakusooseemu n'abalala basuliramu ddala. Waliwo n'abasuuliramu ddala. Nolwekyo kyokkeera kulungi naye si kukeera. Mukama. Gulumiza ani? Gulumiza Mukama. Weeyigirize ogulumiza Mukama. Omusajja namubasomera wano ali mu kitabo ky'ebyomumirembe essula yali ya 32 olunyiri lwali lwa 24. Omwami we bamuyita Kezekiya. Yali Kezekiya? Tunaamulaba. Byomumirembe kyokubiri essula 32 olunyiri lwa 24 lwogera bwe luti. Mu biro ebyo Kezekiya n'alwala kumpi n'okufa. Kezekiya oyo n'asaba Mukama. Mukama n'ajja n'ayogera naye.
Mukama n'amuwa akabonero. Muwulira sitole mugimanyi bulungi nyeeno ey'omwami gwe bayitanga Kezekiya. Yalwala, yali kabaka wa Isirayiri, yalwala kumpi n'okufa. Kezekiya ye musajja yalwala n'akomayo. Mukama n'amutumira ne nabbi mulamba Isaaya najja n'amugamba, Kezekiya, I have some news for you, but the news is not so good. Thus says the Lord, that prepare your house, put your house in order, because you will surely die, not recover. Nga si Setaani yayogera, nga nabbi yayogera, ninga byayogera abijje mu kamwa ka Katonda nti ogenda kufa so togenda kulama. Kezekiya n'abiwulira nekimuyitirirako n'agamba newadde bagamba nti God is judgment, no apiiru, naye bannange Mukama akkirize nkola apiiru, kankole ku apiiru. Lwaki antwala kaakati? Mu bantu bonna balabye okutwala, era nsi gwalabyewo, afunayewo omuntu omulala gwatwala. Nkyalina abaana abatannakula, nyina obwakabaka obutannatereera, waliwo bye nyina okutereeza. Agirandikamu Mukama n'amukyukira agamba, Mukama jjukira bwe nakolanga ebirungi mu maaso go, n'omuntu bwe gutalina bukuusa. Mukama agenda okuliranga essaala ekutta akati. Najje wa Kezekiya n'amugamba, Kezekiya, nkuwulidde, ensonga zo nziwulidde, nkoze etya? Nkuwulidde, tokyafudde, ngenda kwongera emyaka 15 ng'okyali ku nsi. Obugalo bwe mukubye kabonero ak'enkukunala akalaga nti emyaka 15 muginyoomye, mubadde mwagala gibe 15. Naye kyotategeera kiri kimu, nti bw'obabanga bakusalira ogw'okufa eruzira, rekodi neeraga nti bakuwanika kawungeezi k'olwaliro ku ssaawa 9 bagenda kuwanika. N'obaako wookisomye, n'olaba omusajja agenda okuwanika ng'ali mu kuteekateeka ngoye, mwana akuwanikira, naawe n'omanya nti obulwayo essaawa 3 ofe. Omusajja aba ayambala bw'ati, agenda okusikambula yakuwanike, n'afuna essimu, ogenda kuba ng'agikwata, ogenda okulya ng'ayogera, yes afande, yes afande, yes afande, yes, yes afande, okay, yes afande, ye afande. N'agiwummuza n'agamba nti genda olya enkoko yo. Ne bw'aba tannakubulira bakwongeddeyo bbanga ki? Naye n'agamba buga nti His Excellency agambye nti bajja kuwanika mwaka gujja era okuba enduulu. Ne bwe bakwongera omwaka gumu nga badde bakutta kawungeezi ka leero okuba enduulu, ogandira n'agirandya ku mmere. Mukama yebaze. Mwaka naye lowooza omusajja gwe baayongera emyaka 15, as if it is not enough. Katonda n'agenda ku solar system ye, solar technology, n'anyola binnamuziga ebitambuza enjuba ng'abizza emabega step 15, ge madaala 15 ku mulembe ogwo gabanga madaala nga kubabalira eddakiika. Enjuba bwe yatambulanga nebuuka wano eyo ddakiika emu, buli ddaala lyakolanga ddakiika. Banyo Katonda yanyola enjuba n'agizza emabega amadaala 15 z'eddakiika 15 nga bakikolera gwe kaabwera. Ani awulira ngambeko nti amiina? What a great miracle.
ekyo nga Katonda yakikoledde. Ne bakugamba nti oddangayo n'okola omulimu omulala gwonna, genda obuulire enjiri yokka ng'owa bujulizi buli akuyitako, oba ayagala okuwulira oba tayagala, mugende waliyo Katonda, waliyo Katonda, waliyo Katonda, waliyo Katonda, waliyo Katonda, ng'oyogera ekyo kyokka. Toddayo kukola mulimu, omugamba Mukama nja kikola. Omugamba nja kikola. Naye ensi eno nzibu. Omusajja Katonda gwe yakolera ekintu ekinene bwe kityo. Wulira olunyiro lwa 25 bwe lugamba. Wulira lwa 25. Naye Keezeekiya n'atasasula nate ng'ekisabo ekyali kye yakolerwa. Kubanga omutima gwe gwegulumiza. Kyekyabaawo? Munziremu, kyekyamutuukako? Sikyabawulira. Kyekyamubaako? Yalwala bulwadde ki? Kyogere nti omutima gwe gwegulumiza. Kidemu? Kinziryemu nkiwulire? Kiŋambire neiba kyekyabaawo? Neiba yalwala bulwadde ki? Siwulira yakola atya? Omutima gwe gwegulumiza. Obadde oyagala nkubulire ensonga lwaki kino kyawa bujulizi? Ebyabanga ebyamagero luli kati bikyali byamagero gy'oli. Katonda omubanja birala. Oyina kati by'omubanja. Kati oyina ekkatala lye wamuteekako wamugabo olikola kino lwe ndikuwera obujulizi. Naye ng'okyaliko obwo obuntu ntomodoleyo sijja buwaayo. Weebale bulemera. Wabulemera. Kama yebazibwe. Sikyabawulira Mukama yebazibwe. Omutima gwakola gutya? Bw'oba weekibi ky'oteekwa okwenenya, weenenye okwegulumiza kw'omutima. Okubeera nti mu mutima gwo waliyo amalala, tokyasobola kugulumiza Katonda, tokyayinza mumwebaza, tokyayinza mutendereza, tokyayinza musiima. Everything is normal. Era naali kifunye. Esaala wadde baasaba naye, wadde baasaba esaala naye era mbadde wakifuna. Era naali kifunye. Weerabidde bwerabizi nti waliwo abatakifunanga. Weerabidde nti waliwo abakusooka okulokoka abatanafaananako nga bw'oli. Weerabidde nti waliwo abakusooka okukola abatalina by'olina. Weerabidde nti waliwo abaluubirira waakiri bafaananeko nga bw'oli nga tebannafa. Obutawa bujulizi kabonero k'amalala. Naye ate mpulira amalala ago tegaleeta butawa bujulizi yokka. Ekiddako buba butakyebaza. Kitandikira mu malala, kitandikira mu kirowoozo eky'omumutima. Ekirowoozo ekigamba maanyi gange, busobozi bwange, kufuba kwange nnyo. Malala ge gakireeta. Galeeta ki ekirala? Galeeta obutaddayo kusiima Mukama yadde obutawa bujulizi. Ekiddako oba tokyalimu yadde akeebaza. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Mukama yebazibwe. Njagala nno kugamba Katonda yeewuunyisa nti ne lw'omulabanga atakola abeera akola. Ne lw'olabanga atalina kyakoze mwana nga ate aba akikoze. Omanye kigaana abantu okuwa ekimu eky'ekkumi? Tebalaba participation ya Katonda mu ebyo byakola. Tebamulaba. They are looking for God's participation. They don't see it. Lyege ne bannange kati wanna musumba muleme tuyiikiriza. Kati wano Katonda yabiyingiriddemu wa. Nze nagende China, nze nateeka container yange, nze nenjireeta, nenjije Mombasa, nenjiteeka ku trailer, nejje Nakawa, nenjikiriyalinga, nenjireeta mu dduuka, nenjitunda, nfuna ssente zange. Munkolaba kwammwe kati awo Katonda yaliwa. Byonna nze nabikoze. Weetaaga kujjukiza bujjukiza nti si buli aginone China nti etuuka e Mombasa. Wali yazigwa mu nnyanja. Weetaaga kujjukiza si buli agitikka e Mombasa nti etuuka e Kampala. Waliyo trade ezeefuula byonna ne babibba.
webala okupangisa edduuka, webala okubipangamu, webala okuteekako amakufulo ag'amaanyi, webala n'okuteekawo omusirikale akuumawo. Neetaaga kujjukiza nti nga n'omusirikale ali bweru akuuma, waliyo emmese ezirya waya ne zizigatta ne likwata omuliro ne bakkubira essimu nga olugoye olusembayo luli mu kusiiriira. Weetaaga okwebaza Katonda, bijjeemu olugezigezi. Weetaaga okwebaza Mukama, weetaaga okusiima Katonda, weetaaga okuwa Katonda ekitiibwa. Nambira neibaako ne mugende kendeeza ku malala mwana wa taata. Kendeeza ku ki? Gwe balinnyo okutuwaanira ndugu okuva lewafuna olubuto eddagala obadde olinywa Bungereza. Era abazungu be bakolanga ku mwanawo. Nenjagala nkujukize ne Bungereza bafa. Ate si buli ayafuna olubuto nti yaluzaala. Waliyo abaafa nazo. Weeyigiriza okwebaza ku Mukama ku buli achievement yonna gy'akuwa. Ani awulira ngambeko nti amiina? Bassebo ne bannyabo, singa ojjukira gye wava, singa ojjukira bwe wayingira ekibuga, singa ojjukira ndawe yawangako ekikwanso, singa ojjukira bwe wasulanga mu mwala, singa ojjukira enviiri ezitaali ku mutwe, waali badde otegeera nti olina ekisa kye wakolerwa. Gamba akulire nti waliwo ekisa kye wakolerwa. Nenze mbuuza, okyebaza ddi? Okiweera ddi obujulizi? Kati watandika n'okufunamu obujulizi obuswaza, waliwo bw'otakyawa, butono obwo butono. Kapoloti nako kasituwa obujulizi. Waliwo bw'obuuza, obadde wa nnaku zino? Mbaddeko awo Dubai awo. Awo mbadde wa oluganda ng'obadde obuzenyo, mbaddeko awo Dubai awo. Awo wabula mufuula bugere baana bange, mbaddeko awo Dubai awo. Olw'okuba ayitawo awo, ekyo tekyetaaga nakubira pasita simu. Pasita ngenda Dubai, mbadde nsaba tusabeko nga sinnagenda. Ejja kutuuka ennyonyi, erina okutuuka, teeka. Era olw'okuba awo Dubai awo, tiwetaaga gamba pasita ndi nakomyewo e Dubai awo ekatwe ewa Naalongo olinga ava okulya emmere katwe. Wetaaga kujjukiza nti waliyo ennyonyi ezibalukira mu bbanga, waliyo n'ezibula. Kendeeza ku lugezigezi, okendeze ne ku malala. Kabalokolo bayita bakusaaga, mbaddeko awo kenjiragira awo, waddewo awo akantu kensasula awo. Olwava ggula ttaka, waliwo ke mbadde nsasula awo. Banne mukozi olugezigezi. Iyi mbaddeko kenkola ndya, waliwo ke mbadde nsasula awo. Gundi kendeeza ku lugezigezi. Omanye ekiremeseza abantu okuwa obujulizi? Wandagadde nkikubuulire, wandagadde nkubuulire ekirala ekiremesa abantu okuwa obujulizi si malala gokka, n'obutali bwesigwa. Wangi obubbi bw'ekimu eky'ekkumi kati bukutta akati mu butakkiriza abantu kuwa bujulizi. Kubanga agenda n'agamba, bwe mbuwa obujulizi nembagadde banne Mukama yebazibwe, nza yasobulanga entangawuuzi nga nfuna amagoba ga singi 5, Mukama ansitudde, nakoze eddiiru, nafunye obukadde 100. Akimanyi nti bwateeka wansi microphone bajja mugandi kati ekimu eky'ekkumi kyekiriwa. Kati okwewala okukiwa ko ye ndi n'obujulizi kambokole ndya. Mukama kamukubireyo lumu, obujulizi sijja buwaayo, n'ekimu eky'ekkumi sijja kimuwaayo. Musonge mu olugalo akulina mugende nti wabula okuguse mu bubbe.
weebale kulaba program amaanyi g'ekkanisa ne Bishop David Kiganda okuva mu Christianity Focus Center Mengo Kisenyi girindirire ku Saturday ne ku Lwokutaano wano ku UBC Woka. Kyali baddewo singa amawanga ga Africa geegatta ne gakola United States of Africa. Bayibuli egamba etya? Omwana agobanga 1,000, ababiri banaagobanga 1,000. That's the power of unity. Olukuŋŋaana lutuuse okukuŋŋaanya eggwanga okusabira awamu Katonda mwasinkanira eggwanga National Prayer Day etuuse eyolekedde nga tumalako omwaka Nakivubo Stadium we tugenda okukuŋŋaanira. Mukama alina ekigambo kyawadde Bishop David Kiganda wamu ne Mamisinde tosubwa. Zino ze programu zaffe eza buli wiiki wano ku Christianity Focus Center buli lwa Sunday okuva ku ssaawa 12 mpaka ku ssaawa 2 ez'okumakya ebeera Bible School, okuva ku ssaawa 2 n'eddakiika 10 ebeera Morning English Service, olwo ku ssaawa 4 mpaka ku ssaawa 8 n'ekitundu ebeera Main Service, ku ssaawa 10 mpaka ku ssaawa 1 ebeera Deliverance Service, Midweek Service buli lwa kusatu okuva ku ssaawa 11 n'ekitundu mpaka ku ssaawa 2 ez'ekiro, Lunch Hour Service Monday mpaka Lwakutaano okuva ku ssaawa 6 mpaka ssaawa 8 Kasero ku Lunch Hour Building opposite Nalu Arcade. Tusange Mengo Kisenyi LC1 Kiganda Zone. Okumanya ebisingawo weereza obubaka ku email address cfc@christianityfocuscenter.org oba osobola okuba ku ssimu noti 4 25 14 8 Christianity Focus Center, the solution ground. Ibanda, Rakai, Sembabule, Lyantonde, Masaka, Mubende, Kingdom FM is Sani Kidezi Nayo.